Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo kutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa mwana abalungi abatulaba tuli ku Masaka era nga tuva Masaka gye tuva okukola surprise kati ndi concerned waliwo omukyala ayitibwa Rehema Nassozi ng'ali awo e Bungereza UK. Omukyala oyo yankabirira amaziga mayitirivu nnyo ku ssimu ngabbiddwa ssente alina gwe yawa omukolera metal works n'amubba. Naye sinsi ndi ku luguudo lw'e Masaka luno waliwo omuntu olumu omundeetera ensonga nange ne zimpitirirako ne ŋŋamba kati ddala kino ŋŋenda kikola ki nzizeeko ki ayina abamu ku abo gye baamubba. Ngenda kubanyumiza sitoola eno mu bungi naye sinsi ndi ku lw'e Masaka ate obudde lwakuba buzibye simanyi bwe ŋŋenda kikola naye kankyameko ew'omwami wa Invasion Plus Group tulabe amagezi kigayinza okuba nga atuwa kubanga ali ku luguudo luno lwennyini ate nga neeyabba omukyalo ono bali mu layini y'emu bizinesi y'emu tulabe kinga ye kyayinza otwadivatizinga temunkootinga bubi ono omwami si yeeyabba naye gwe bandeetedde mu inbox anyway kambatereyo messages muziwulirize naye nga bannange so sorry mukwano buli kimu wabimpeereza nabiwulidde era nga ndi mu kwebuuzaako ku bantu ab'enjawulo ki kye tuba tuzzaako nga bwe tuvuga kankyameeyokko ku Invasion Plus kuba ndudde n'okgendayo mbalabeko mbeebuuzeeko nga bw'ogamba nti omuntu ekintu oli mwe yafunidde obuzibu layini eyo agimanyi osanga ate byanaatugamba bijja kutaasa abalala maybe nga noono ayina bw'ayinza okuyambibwamu so mungoberere mikwano kankyameeyokko naye ate kambateereyo ne messages z'omukyalo ono bambi ali mu maziga. Hope Shifa nakawombe. Hello. Gyebaleko nnyo Hope Shifa. Amanya gange nze Nassozi Rema nsinzidde UK. Nga mukwano nsaba ku buyambi bwo. Abasajja baagenda ne bansaba ssente z'okumaliriza amadinisa nzigi wa bagaries ku kizimbe kyange akayumba kange ka floor 3 bwe bansaba $1,800,000 cause budget bwe bagikola kwe baakoma ne bagainingako ne bankomera $8,000,000 nenkwata $8,000,000 Hope nenziweereza abasajja naye we neetaagira obuyambi bwonna guno gutyo Hope tugenda mu mwaka abasajja tebakommunicatinga mukwano nsaba kunjiyiza nsaba kunyamba nkulabye oyambye abantu bangi ababbiddwa obusente bwabwe naye simanyi yabonyamba nsaba ontaase. Hope Shifa nakawombe. Alright, banange omulungi atulaba eyokumidde wano ku channel yaffe eyawewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Mbaleetera ebintu ebyenjawulo mu kanyomero kaffe akatukyogereko mwe tuyigira ebintu ebingi mwe tuwonyera okubbibwa okulimbibwa okuferebwa bantu bangi nnyo betuyambye mu kanyomero kano muzze mubalaba mujjukira omwana muwala wa Esther gwe babbe $7,500,000 oyo mwamulaba naye biina we bituuse mwalaba mwana muwala eyalimbibwa obufumbo PC n'agamba nti Shifa bw'aba omusajja tanjagale ng'obufumbo buganye anzirize miliyoni zange 8 ze namuteera ku nnyumba n'olwaleero muwulidde mwana muwala oyo gwe tutandise naye ng'akaaba amaziga amayitirivu ennyo ng'alaajana asiita yeekyaye yabbibwa ssente empitirivu nnyo omukyalo oyo ali UK Bungereza awo eyabbibwa nembeera concerned ne ŋŋamba abamu mumisinga vidiyo ezimu just because abamu temukkiriza kusubscribinga kati notification temuzifuna bwe mpulidde ng'omwana oyo yabbibwa ne ŋŋamba kiyinza oba waliyo ba victims abalala baki bangi nnyo be babbye ne ŋŋamba mmwe bulijjo temulaba nga njogera ku mwami gwe bayita Hussein owa Invasion Plus Group kati munnange kwe kukyala kuno okwaleero. Amina nnyabo.
nkinkutteko nnyo nga ndaba client wange akaaba Shifa genda ku poliisi nteekemu ki mu bakwate ne ŋŋamba nga sinnaba kubalaga kufollowinga musango ogwo nga bwe nzija mbibalaga nti tufollowinga ensonga tetuzireka kansooka ate mbalaga omuntu omutuufu nze gwe ntrustinga mubimanyi sirangalanga nti nno oli azze nnange ate nnina eddagala lya kino ng'ola kino simanya nkola nti sikini sibireeta bwe mbaleetera omuntu aba genuine cause manyi abantu bempeereza kiraasi yaabwe na buli kimu bannange assalamu alaikum wa alaikum salam twebuzeeko n'olyako neyibi bannange nga nkimanyi nti waliwo gwe bajja okubeera okomewo ngambye kansituke nzije bambi leero bagambe bulungi nga tetunnagenda wala producer nkusaba teeka ennamba z'omwami ono ku screen nga nnene bulungi zirabika eya WhatsApp na buli kimu so kibigenda bitya emirimu mirungi nnyo nga era bw'otusanze tuli extremely busy bannayuganda bakkiriza ne bamanya nti we bateekeddwa okukolera ebintu byabwe by'obuzimbi byonna ku Invasion Plus ddamu bajjukize ku mannya amannya gange nze Dr. Hussein Kinsamba era nga oli ne waba agenze bugenzi mu Google n'ateekamu amannya ago there are so many details ziri very excellent esobola okuvaayo nga zinjogerako so si kwekubira kalango naye we are an international figure, an international brand. Tegenda bugenzi mu Google, ng'oteekamu Hussein Kisiki Nsamba. Nga details zonna zijja byonna. Gw'omanyi omuntu gw'omanyi w'omusanga amakaage nti weewano ate buli we tujja aba alina kyazimbye ne kyayongedde kuteva nze sikkubira simu nga najja. Nkyama bukyami. Nkyama bukyami ne nga leero munne omuntu aba yeeyazika ekifo. Tomusangawo. I've been very shocked. Kati bannange leero waliwo mirimu kitulambuleko tulage ku bantu balabe. Ntwala omukisa guno okutegeeza nti wewava bannayuganda beeyongera bweyongezi tuba tuli wano batukubira jindi naye nga tulina emirimu mingi as I speak now mu byuma mu departments zaffe zonna tuli busy kubanga nga bwe nakutegeezaako omulundi gwaffe ogwasooka nti ffe nga Invasion Plus we are a group of companies so mu group of companies mulimu department ya metalworks and fabrication mu metalworks and fabrication tukola fabrication mu steel products na aluminium mu steel products tulinamu kati nga zino in fact olaba omulimu guno client waagwo yankubira essimu naŋŋamba nze munnange ebyokubbibwa amasayiti kye nasalawo okukola nga sinatandika kuzimba nasalawo buli kye neetaaga okukozesa mu kuzimba taking in place naŋŋamba nti ngenda kuweereza design plan y'ennyumba otunulye ku schedules kitegeeza nti bamala okuzimba ennyumba eraga dimensions oba ebipimo nti amadirisa gagenda kubeera size bwe gati era quantity bweti kati tutunulye ku plan eyo tuggyeko schedules ezo tukole ddala ebintu ebiri ku plan najja n'atuwa plan ezaali ennyumba z'abapangisa nga kuliko amadirisa 12 n'enzigi 12 n'obulisa bw'ebinaabiro naŋŋamba this business nti ate abazimbi nti ate ebintu bagenze obireeta nga ate bakuddamu kutema naŋŋamba bwe banaakolanga ebintu byange webiri bajja kupimanga kuno nga bakola wali singa pulaani naabe bazibuwalidde so najja n'atuingaginga ne tukola ebintu era bwe yajja wano n'abisanga n'ebirala webiri eri waggulu ojja bbiraba yagamba this is what I was looking for n'abalala bangi bonna bwe tuba tuyingidde mu production facility yaffe ojja genda okulaba emirimu egy'enjawulo mu designs ez'enjawulo buli wolaba omulimu mu design ey'enjawulo ng'omanya oyo client mulala bw'olaba omulimu mu kala ey'enjawulo ng'omanya oyo client mulala bangi batukubira nga bali wano no Uganda sigamba nti bavudde n'ababweru oludho n'abebweru bakuba naye n'aba wano bakkiriza ne bagamba nti bulijjo tetumanyi in fact someone said yasinziira Mwakrite yali atuwadde omulimu nga tetusinkanye naye nga communication yali ya kusimu n'agamba nkakasizza nti tulina abantu be tusobola okukolagana nabo ne tukyusa perception ne impressions abantu ze bayina ku nkola embi ey'emirimu so omukyala Shifa ntwala omukisa guno okutegeeza nti ffe nga aba Invasion Plus mu departments zaffe zino eza metalworks emirimu weegiri tukolera ddala era twongera okukoola bannayuganda bonna gye bali bongere kutwesiga bongere kutuwagira tubakolere tubaggyemu embeera nti buli muntu muyaaye omukyala ow'Ebungereza onaakaaba kati nze obudde buno ali kunsaba mulwanirire nga ŋŋamba Shifa banziba miliyoni 8 ennyumba yonna madinisa simanya bagale simanya geeti bingi ya floor 3 ng'akola apartments ze ziri galuga ng'amanyi nti
mu budde buno zandibadde batandise noziyingira Yes. waŋŋambidde Yes. anga Yes. ekifanda bo oyamba bangi Yes. wenzijidde okugamba Yes. nga sirina kyakukola sirina kiddako kati obudde buno ne mubuuza ndagirira ofiisi yaabwe nsobole omumanya wentandikira Yes. naŋŋamba nabalaba online bwe Yes. namala obalaba online nensindika ssente ne mugamba oke tewatumayokko oba muganda wo oba lisiiti mpa oba biki okumpa lisiiti ennamba z'essimu eziriko teziyitamu Subhanallah. kati Subhanallah. simanyi wentandikira naye nga owaaye kanzigye nkwebuuzeeko In fact, ekintu ekyoyogedde nina ne WhatsApp group emu gye ndiko. ndowooza nga bwe tukirirako awo Okay. kuba ŋŋambye naye waliyo ebiriyo nga bwe tunyumyamu bannange Oh yes. Oh yes. batugoberere kati obadde oŋŋamba ku kya WhatsApp Yes, group nina WhatsApp group emu Mm, era ng'omuntu yabadde acomplaininga mm, on something which is nearly related to what you have just spoken. mm, But in any case, as Invasion Plus Group, our utmost commitment and promise yes and resolve to the people abali obweru eyo nti teri muntu agenda kujja wano aveewo nga tafunye service gyasasulidde. In any case, Yes, sir. tuli wano okubeera nti twanguyiza abantu service eno omuntu afune service nga tastretchinze nnyo nga takalubiriddwa nnyo ate nga product agifunye mu budde. So when you come at Invasion Plus, Yes, sir. you count on quality products, timely delivery and professionalism Yes, mu sir. nkola y'emirimu. So nga bwe nkugambye bw'otunuulira kati olaba ono eno design ndala for example ono ali kamuli okay era bw'oba otunuulidde ate eno design ndala kituufu kati ono ali Boston ali Boston era nga bw'ogiraba zino enzigi ziri 10 zino okay bw'oba ozitunuulidde ogenda ziraba n'endala ziri wali eno kalina oya eri awo buddo naye nnyini yali Boston yali anoonya ba reliable service providers yes n'atugwako n'agamba mwe sibata and we have done the work. Wow. Tetumumanyi tatumanyi. kati ensaba okubuuza Yes please. kubanga bw'otunulamu Yes. okuteeka ebyuma ebyo n'ebbagale ku kalina Yes. eya Floors esatu. Yennyabo. ezo fulo ssatu Yennyabo. ne miliyoni 8 Yes. ze yabawa Yes. sente ze tezimala kufuna saavisi gye yasasulira nga baagala sente endala Yes. oba ezo sente zikola omulimu Well, I shouldn't say it is too much or it is too small yes because I would nandiyetaaza okumanya deliverables ki. Naye bwe kiba nga kya madirisa gokka nga teku- madinisa nga- nzigi ne geeti bwe kiba nga kya madirisa gokka n'enzigi ne geeti in my opinion zebikanga ennyingimu nyingi mu kkoko naye ebiseera ebimu wabeerawo deviations ezireetebwawo no matter what gauge someone uses ndaba nga it is on a very high side in my opinion. yes Doesn't necessarily mean nti abantu bwe bajja ewaffe tugenda bakolera at overly low prices. yes Naye ntwala omukisa guno okutegeeza omuntu alaba ebintu bino nti things are quoted based on the dimensions obugazi bw'ebintu Yes. ne quality y'ebyuma ebigenda okukolebwamu. Newankubadde abamu bakikwata nga kikwate oli n'agamba nti njagala ebyuma mu geegi bweti ffe nga ba designers ekirala nti bw'ogenda mu ddwaliro tosobola gamba musawo nti mpa ddagala bwe riti ffe ba designers tugamba nti okusinziira ku purpose product gyegenda okusavinga tugenda kukola mu material bwati Yes. naye nga specifications tuzikubuulira era ne tuzidisclosinga kati mbadde njaga kukulaga ku bintu ebimu nga bino olaba this product olaba design eno nga yemu n'eri okay byonna bigenda ku nnyumba yemu kati ono ali kamuli yasinzira kamuli oli oweekamuli era Yes. wali ndaba era gafaanagana tatuukanga na wano tamanyi na gye tukolera. yes It's word of mouth, word of referral. Yes. Mbadde nkugamba ku bagalazi 10 eri emu. oli owe Boston Yes, you look at all these designs. okay Okulaga nti kalina olabira ku height ya bagala okay eva wano at the very bottom naye yambuka waggulu ne stretchinga wano waliwo emu 2 waliwo n'endala yiyo 3 n'endala ogenda ziraba we ziri awo. yes sir So in essence nga gino mirimu gy'abantu who njiraba don't even know where we operate sirina from. na lwe nali nzize wano Yes. n'ensanga nti mutudde muli free Munnayitwalaganye nti ojja. olaba bwakiro obudde Yes. buzibye Yes. n'era we muli abaana I'm babali telling bakola you, look at these ones, for example. Well, when you count okay these Era products, zino bakazifuuyira zino zakamala okufuuyibwa. Men at work. wow So zino zonna bagala gano madirisa. okay These ones are over 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zino ziri 11. Tulinawo na zino.
this is the 12th. Okay. Tulinawo enzigi okwongereza ku ziri 10. Tulinawo zino. Nazo zizino. This is also part of the other order, consignment. Tulinawo obukomera oli bwe yamaze okukola. Bwe yamaze okugala ennyumba n'agamba n'ekikomera baakizimbidde ddala n'ebyokikomera ddala mukole ki? Mubiteekeko. So this is part of the other order. For security purposes. Banabawalampa ebikomera. Era hope okulaga innovation eri mu Inversion Plus Group. Amafumu gano golaba ebiseera ebimu gateekebwako for beauty purposes. Yes. Naye kati ffe ng'aba Inversion Plus twagambye nti let it be beauty with protection. Yes. Kati ne tugakola nga gali piercing. Yeah. Kitegeeza all these edges have been sharpened to the piercing point. Yes. So kitegeeza nti oli waba agatadde ku kikomera. This will offer protection ate kwanayongereza razor wires n'ebigenderako. Tulinawo design eno. This is also another order. Okay. Kati kiraya nti ono ate yali Germany. Kati this is a product which is just pending painting. Okay. Oli yasinzira nayo Germany. N'agamba bannange baba nsindikidde ne temuseere. Tumugamba tetujja kuseera. Oba tujja kubuulira ebbeeyi y'ekintu ekituufu ky'oteekeddwa okufuna. Omanyi birimu enjawulo. Yes. Oli ayinza okujja mu Inversion Plus. N'agamba nti naye mbadde njagala munkolere gate. Ne tugamba gate ya millions 3. For the right quality of materials. N'agamba museera. N'agamba kangende wa Alex. Waduke wa Alex n'amugamba millions 2. Naye nga tafunye value for money. Yes. Ng'amuwadde ekintu ekitali even worth the 2 million. When I'm giving assurance to our clients across the globe, tubagamba nti Inversion Plus nga company teriiwo kubaseera. Yes. Ate eriwo okubawa bintu bya layisi. Kuba naffe tulina osigalanga naawe oyimiridde. Thank you. Abaana abali wano bayitirivu nnyo bw'olabirira twabalaba luli ne boogera. Bali wano bangi olina agamba nze kati okuva enajja mu Inversion obulamu bwakyuka. Kankola bwenti. Engini ya bicupa. Ono mugole as his woman very soon. Kituufu engini ya bicupa saamulekaawo. Bano bonna These are new. No. Ono yakwepikira nakulu. Mumanyi ono si yalina okumpasa. Kangire nga nkyakulambulamu. Bano be bapya. Ono mumanyi ono. Ono simujjukidde. Bano bonna ono yekka yalinga aliko omupya naye ono na ttiimu za njawulo mbadde nja kubasaba babuuze ku bantu babeebaze babasabire emirimu. Engini ya bicupa agenda kuwasa nga mmeka? Ogenda kuwasa wankubyeko ekibaati nga 10. 10 ddi nalwayo 10 ddi oguliwa guno ogwokutaano guno gwennyini naye banna ali mu kuwoominga. Obirabye? Yes. Mukama mulungi naye kasita oli musiraamu akkizikkirizibwa. Yes. Oli tebamwongerako tebisoboka. Okay. Ye first ye last. Bannange bamututedda. Buuza ku batulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Olamusizzaako bakirayanti baffe abalungi nga mbebaza okutuwagira n'abo bonna abaagala okutuwagira musembere tubaweereze buli kimu tukikola Conversion Plus. Era tubasabirira ddala mujje tubakolere ebisinga obulungi bimwetaaga mubinyoonya ne temubifuna naye jangu wano ojja kifuna. Amina. Tuyanza ingini ya bicupa otaddeko n'akanyama olaba. Tuli side eno. Oyo bamuyita ingini ya muzaale. Ingini ya muzaale ye kafulu w'okuweta emitayimwa gino gyonna gy'olaba. Mu budde obutono ennyo oddayo omuntu ewa yafulumye edda gino gyonna nga bw'ojja bagala. Gwolabawo omutayimba ogukyamye. Ate wali. So kitegeeza babaze bungi butya batya emirimu tugikola. It doesn't matter. Tunuulira design eri. Tunuulira design mu bagala eyo. Olabawo ekikyamye. Yiye enyirira tennasiigibwa. Nkugambye all the curling waliwo abaagala ebintu ebiri curled nga bikavinga in all shapes and designs. Ba experts bonna tubalina era ngono y'omu ku bo. Nsaba naye abuuze ku bantu. Ngini yansanyusa okulaba. Nange okusanga madamu. Amanya bamuta Muzaale Charles. Nga nze ingini nkolanga ingini ya ku design zino jola mu nzije. Mu madinisa tayimbwe obubitubo bolaba butuwesewesa. Nzabo kwasaganya. So kyesaba nti neyanziza nnyo okumpa omukisa okwogerako eri abatulaba. Tusaba nnyo tusanyuka eri bakiraati baffe abatuwa emirimu. Nammwe buli wetubalaba nga muzzi wano bwe muti tusanyuka era tufuna amaanyi. Ne twebaza nnyo Mukama waffe atukozesa
samba kusaini kisiki kama hapo tusiima byonna emirimu gyotuwa era nti baffe tweyongera nnyo basaba nti mutuwe temukoma wabula mwongere tukole ki wona ffe tulaba kampuni egenda mu maaso tedda mabega kyebaliza katonda bebi woto mutumidde ate kyokoze madamu Chris nabukeera nkutumidde nnyo bange ne mutabani waffe mubiru Edwin mbaagala nnyo amina balamusizaako bakiraya nti amanya eddoboozi yingini ya Tony ingini ya Kasaka Tony kozi wanga wavaawo okujja Masaka yes Masaka eyo nanze yinginiya mu kuyoyoota ebintu byonna byonna mu kati yingini ono wayingiriramu product bwemala okukolebwa kati ng'eyo oli abatalaba the beauty the art the impressiveness ekibeeramu kati ng'ajja ng'aleta expertise ye ng'aleta skill ye ng'atandika okufine tuninga nti wano kiraya nti bw'anaaba kuttewo wajja musala waliwo obusala waliwo obufumita ng'abujjamu bwonna ng'afiiringa nga tutandika okukifuuwa nga kyonna kyonna kibeera nga kimasamasa nga bw'olaba kino all the science and technology omukulu oyo yono mwami Tony ebyo byonna ntuusa ku mutindo nga nebaza nnyo bakiraya nti abatuwa emirimu bongere buli omujja tusanyuka mutwongere obumanyifu tubulina bungi twebaza nnyo omukulu Nsamba Hussein atuwa emirimu sebo toyanze ne tweyanzeeke mukyala Shifa okwongera okulungamyamu akatono tiimu yonna nga bw'ogisanze era waliwo wagirabako nagirabako bano abamu banyusa n'okunyuka kitegeeza nti abantu tetulondolera balonderere we are a team we are a company and the same people are still here we complement one another yennyabo so omuntu ali eyo yonna ng'anoonya abantu abali very reliable by the way for your information Invasion Plus nga company egenda kutandika ekizimbe kya myaliro 4 next week waliwo client waffe yasiimye ali wano mu Uganda yasiimye n'agamba nti I've taken a very strong serve about the company and I'm highly convinced that you are going to deliver to my expectations n'atuwa tender yasooka tuwa tender order yakubeera nti tukuba plan ne tugikuba ne tuzitwala ku division bwe twamaze ozitwala ku division ne baza approvinga ne tumuwa bill of quantities tumaze muwa bill of quantities natuwa confirmation nti ffe tugenda okusitula ekizimbe it's a 4-story building awe Seguku so tujja kirambulako in the course of the liberation. So kati wangambye waliwo wako omulala aliko wabweru tunyumyemu nga bwe tugendayo naye tumulabeko kati munnange nze I get so inspired okulaba ebintu nga bino abantu ne ŋŋamba kandage ku bantu bange one way or the other lyanyo taasa abantu bange ku ssente entono afune ekirungi omanyi nti abantu basobola okwetamya okuzimba abantu basobola okwetamya okuzimba nze ndabye abantu bangi abangamba Shifa nze simanyi bwe niza kanso kenkulageko wano kati consignment eno ogiraba all these are metalworks kati order ate yo egenda Luzira oze ensangi nkulaza ebyekamuli nenkulaga ebyebuddo nenkulaga bino bire bya red bya matuga Kigoogwa kati eno consignment ye Luzira eri gye bayita mu kasasiro mu bagagga so oli ne yatuwadde block number webale nnyo these are called fence grills they are over 40 pieces twas fabricating ze twamaze zifabricatinga tugenda ziteeka ku perimeter wall tumaze ziteeka ku perimeter wall era tuzimountingewo bulungi nnyo and then waddemba okwongerezaako razor wires nga bwana abalabye naye tulinawo ne consignment endala mbadde nsaba nayo tugendeyo nazo ensosobola okuziraba ekakasiza eddala nti Invasion Plus ejja kuweereza. I get so touched ndaba oli nagamba nze Shifa I cannot invest in Uganda omuntu nga tamanyi there are so many reliable people they can contact and by the way for your information no more advising kino kola bwoti nti osoko sa budget bweti nade nyano kubuuza kati oli tugeze if you can estimate gwaba eyawaye ekinana n'atafuna wadde dinisa eri mu bweriti ekintu ekyo if you can estimate yali asobola okufuna service eyo ku sente nga mmeka I'm very sure that depending on the quantity the numbers of the items but experience has shown us that if it is a 3-story building of course with an underground floor
if it is metalworks, burglar, depending on the quantity and the gauges, but any figure between 50 to 60 would suffice. Milioni 5 yandifunye ekirungi. Very much so. If we can estimate. Yes. N'akifuna mu budde. On time. Ng'ate kirungi. On time. Naawo kati depending on the quantity. Akabanga atakola sente. Mbadde njagala tunulire ku sample eno. Kati product yeno gyolaba, it was a window. Hey. It was a window 4 meters by 2 meters. So this window was going on a house. Okay. And someone ordered this window as a sample. Okay. So when he saw this product, yatugamba nti njagala mu designingireyo eddirisa. Nga kiri so clogged. Okay. Ekolenga sample. Tugireete tugidiscussing for improvement. Yes. If it passes and satisfies our satisfaction, then we make the order. We made this sample. So and the order has been confirmed. It's really big. Yes. Yes. So the idea was that this person is going to use aluminium. Okay. So this one is a burglar. So with aluminium, we begin with installation of the burglar, which is this one. Newa plaster yagwa tudrilinga bidriling nga bola bantu take out provisions zino. Tudrilinga mu bisenge. Yes. And then we reinforce the building. Okay. From here, you are free to install the aluminium. Tuina samples endala nyingi. Wali endala tugendeyo. Nti omuntu yenna bw'abanga agenda kugaza aluminium. Basooka ne bakola plastering. Yes. When we call plastering, there are two provisions. Leta kabagala kali akali wali mu office. Nti when we call installing a bagala basobola omuteekamu nga plaster tannaggwa. That is the best thing. Kubanga kitegeeza nti obugumu bwonna bubeera reinforced mu building. Alternatively, basobola okukola plastering, then ne tujja ne tudrillinga mu drillings. Okay. Naye the neater job or the neatest job ebeera wali eri nga tebannakola plastering and finishes nekigendamu kyekyandibadde better though even this can be is also possible. So oluvannyuma ne aluminium ne tumuleeta ne tumu fabricatinga ne tumu installingamu. Nina ekizimbe ekirala kyenjagala okukulaga. This one was also a sample. Naye twagikoze ng'eringa litmus test. Nayo neeyita baklanti bava wano. Wali wonna wakyuse. Thank you very much. Naakava wano. That's Invasion Plus Group for you. Wali wonna wakyuse. Junior jukira ekyo ekizimbe. Njaya Shifa, do you see this sample? Yes. This is also another design. It's a burglar. Okay. So the client wants to use aluminium. And to use aluminium, you have to install the burglar first. Yes. So this site is in Matuga also. It's called Mabanda, that side. Mabanda. Yes. Yeah, so the client wanted a burglar. Nagenda nga akola window shopping, anoonya. Okay. And finally nalandinga ku Invasion Plus. Wow. Ava wano ogenza okutuuka nga yakafuluma just to confirm the order. Yes. Kuba yasooka n'atunuulira product n'emusanyula. N'ayagala okuverifying ebintu ebirala n'agenda okulaba nga Twitter and finally the order was confirmed. So mukyala Shifa ntwala mukisa guno okutegeeza nti gwe n'abantu bonna come for this ye bicupa ennaku zino twagaseeko n'erya mugole. Oh mugole. Nice. Yes. So ntwala mukisa guno okutegeeza nti abantu bonna abali eyo nga bandyetaaze services eziri hassle free. Yes. We are the one place stop center. Waleka development zino zonna tezaaliwo. As you look at the building, you can see that building has not been subcontracted by any other third party. Now this is a junior school for yes. Okay. Now this is a junior school which is a subsidiary of the Invasion Plus Group. Yes. So the junior school contracted the construction firm of the Invasion Plus. Wow. And the Invasion Plus Construction Services made this artifact. Okay. So we have delivered on behalf of the junior school. Yes. So you can see how complementing and complementarity eri mu mirimo gyaffe. Yes. Nenkuzaako wano Kyala Shifa. Bino byonna mbikulaga. Nange mbibalaga abagoberezi bange omanyi nkerera ku message z'abantu nga amaziga ne gafuuka amaziga saagala kuddamu akaabira simanya naguze eddinisa simanya gate mbawa solution wano. Kati olaba eno yemu ku consignments ziri ze nkugambye client wazino era bona abo zitunuulidde ziri mu kala yemu. Okay. Duno lugina dinisa in this golden appearance, golden and black. Kati client wabi nali Germany. Twabimala dda tulinze atumaleyo tudelivaringe. Ekitegeeza omuntu bw'aba depositinga yes. Tannaba wa ssente ng'oli gwe bakwatira ekinaana mwe mutandika waaka ne mumukola. Ate nkugamba na bino at every stage of production, yes, we keep the client informed. That's why
we would not want very much, because sometimes clients come with fear. Yeah. Oba bananziba. Tukugamba keep your money. Yes. Just give us just a very small portion of the money at a negotiated rate. Instead of 100%, say give us 50%. When we continuously deliver to the terms and conditions that we set, continue giving us. You are even free to send. Abamba sindikana abantu nga bazenga bambega. If abuuza ayagala kulaba ate wano wangu nnyo tewabula bw'oba oyise ku Masaka Road owetera ku kipande kya Hannah Mixed School n'owetera ddala n'oyisa essomero lya Hannah Mixed n'oyisa View Water oluyisa View Water era ku mukono gwennyini gw'ogwa View Water ng'olaba Invasion Plus Group obupande bubiri akasooka n'akookubiri wayina amakubo aga abiri gonna galidinga ku Invasion Plus. Yes. Kati olaba I'm happy to demonstrate this concept as well. Kati this is a balcony. Okay. This balcony olayinza okulaba mu ebituli nagamba terifumita ne wenkwatako bino nange nkutteko tebisala. So this order was delivered in one of the holy places in town. Okay. Baali baagala aka balcony akayinza okubeera akalungi ennyo akanyumirwa ku holy place. Yeah. We came, they brought the order here. Okay. We looked at their preferences because as Invasion Plus tetwagala nnyo okukola bikwate. Yeah. Anti kyenalabye ku luguudo bagenda okunkolera no. You bring the idea, we brainstorm the idea, we improve the idea, and we develop the product. Okay. So when we developed the product, we decided to keep a sample of the product. Ninga order yagenda era yayita. Okay. And the client was very impressed. That's nice. So kati, this is beautiful work. Thank you. Kati kyembuuza newuunya omuntu obwongo ne art. Yes. Like how do you come up with this? No, ndabamu oluwalabu. Lwakuba oze nga owa store yagenze. Naye tulina store yaffe. Mutusalira design zizino. Okay. It's machine work. Nti tusobola okukujjirayo ne bw'obanga gwe Nakawombe Hope Shifa. Yes. Naye ng'oyagala Nakawombe Hope Shifa ebeere design mu balukoni yo. Tusobola okukola art oyo. Yeah. Ne tukikola ng'oli wawakinulidde n'amaaso. Si ekintu kyayinza ogamba nti it is Nakawombe Hope Shifa. Naye ng'ate with meditation ayinza ogamba ne isn't this a letter? N'akirwako n'aga. Yes, that makes us unique. That makes us unique. Oba oyagalako bismillah. Bismillah. Amin. Kati this one is La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, so it was going to the mosque. Omanyi mbadde sikitegedde nti. Era omuntu yenna ayagala okumanya nti no, this worker was delivered. Agende Makerere University. This product was delivered at Makerere University. Okay. Main mosque. Wow. Genda ku main gate. Otunuleyo. Otunulire bagala eziriko, balconies eziriko ziri mu green color because it's a mosque. Yeah. And then when you see and you are happy with the product, come to Invasion Plus. Yes, please. Yes, please. Oh, yes. Okay. Kati these are the same consignment. Gano madisa agaslidinga. Okay. Si bye biri nti ate amadisa gange tegaslidinga simanyi gekwa nedda nnyabo. Yes. Yes. Kituuka bulungi nnyo. Nange ngayina ya gatatambula. Kugambye ago obeera ng'ogakolera ku oluusi ne likuluma engalo nno ng'oli kufosinga. Yeah, so this is the extra order. Okay. You can see how busy we have been and we are. Allah and we continue to pray. So, gano ge madisa tugeta French windows. Okay. Gatera okubeera ku sitting room. Oyina gamba nti ku sitting room yange ndeko obudisa obuwanvu. Munaabukola tutya? Tulina provisions bbiri. Tusobola obuwa partitions 3, 1, 2, 3. Oba okawulamu makati. Fixing one part and nebeera ng'eggula. And the order goes on. Ne bujja buno bungi ono yakola bulinga 7. So from here, yes, from here tulinawo wano. By the way, tulina ne gana amadirisa. You can also appreciate all this work nga bw'omulaba ku banners zaffe zino. Okay. Shifa. Yes. We have some banners here which talk about our works. Invasion Plus Group. This is a project. This project is one that we have executed. Eno si a project, ojukira project je nalambulako yali Busaabala. Kulwa Busaabala. Eyo yaggwa n'abapangisa bayingira. Bannange nga kizi oba kyali kisinga kino. The other one was a rental. This is like a hotel. Oh. So this one was executed in Kamwenje district. Wow. It's an up-country building.
but we satisfactorily delivered the order to the client's satisfaction. Okay. When you see this building, all the aluminium on this building is our work. All the metal work in the balconies and fence grills is our work. These are gates, these are door designs. Byonna biri custom made by Invasion Plus Group. Then we have, from here, someone would just look at our numbers here. Yeah, building, construction, metalworks in steel and aluminium, schools, as well as the schools. Nsanji, Manja. This is the village. A number Yes. +256 Exactly. 702 Yes. 078598. Zonna ziri ku WhatsApp. Zonna ziri ku WhatsApp. Oli wadde mbukozesa eno oba eno. Obeeno. Yes. Ze zino ennamba baneemwewala abafere. Yes. Ze zino ennamba muziraba Yes. era zikwe ziri ku screen bw'otunulako Oh, kopa yes. ennamba bulungi. Oli ne bwagenda ku TikTok by the way. N'anoonya N'ateekamu Invasion Plus. Mwetuli. Mm. Kati wano, it's a demonstration of the projects we've been doing also. This one was a project for one of our clients in the UK. Yali atuwadde project eri Seguku Katale. Kumu installingiramu aluminium, bagalazi zino gates ez'enjawulo ze tuzze tukola. Then ne tujja ne ku glasses, stainless steel glasses. Waliwo abakola amadaala gano ag'omu nnyumba. Yes. Junior Sigega agakkuba. Amadaala aga glass. glass. Twagakolekamu enje wali ku kizimbe kiri munda. Ne wano twaga delivering. So in brief, Yes. that is Invasion Plus Group for you. Wow. Then we also have other products here. We have all these are products Wow. for people in the different parts of the country. So ndowooza otambudde olabye tetuli kukubo nti oli wanaaba atambula ajja tusanga. But you can see bino byonna ebintu sigamba nti nno osobola obikola n'obiteekaawo nti omuntu abirinde abirabe. It is tosobola bikola obisaawo because ziba ssente. Exactly. So zino zonna orders abantu. Yes. So going forward, Chala Shifa, Yes, I'm very happy. mwebale kukola. I'm happy, you know why? When I was in the UK some time back, I took a decision. Yeah. I took a decision to come and serve Ugandans, serving them in the metal industry, in the metal fabrication industry, because it is one of the fields that I saw that were poorly done. Yes. As an engineer by training, because I did engineering up to the level of a PhD in the UK. Yes. Nalabanga, I needed to make a contribution to the way the services are being delivered in this country. And I took an option to specialize in the practice of the engineering works in this country. Yes, sir. And I'm happy that I've served our people this way. And I'm looking forward to having more projects with them, keeping other factors constant. So I implore all of them to come and support us. Okay. They will not only be supporting us, but they will also be doing themselves a very good favor, because they will be dealing with people who are legitimate anyway. Yeah. We wouldn't have been legit. Oba kati, I think kati tuli myaka ebiri nga nzija wano. Yeah, exactly. So I've never had anyone Thank you. complaining. Thank you. Okujjako abantu abajja nga baŋŋamba bannange Ate tajja kubaawo. Shifa waturecommendingira By the omusajja. way. Shifa watuleetera omusajja. Thank you. Nfunye ku bujulizi Thank bw'abantu, you. otherwise Thank I you. wouldn't be coming back. By the way, waliwo omukyala ali California. Era gwe wamusindika wa. Yes. Yatusuubiza omulimu n'agamba nti Yatuuka n'okuŋŋamba Yes, sooka okwate yes. n'aŋŋamba Shifa, Yes. lwaki sente twamaliza ebyo sente lwaki siziwadde ggwe n'ozitwalayo? Yes, Namugamba yes, ndi yes, bize, yes, muwe sente omwami Yes, oyo gwe yes, tofaayo, yes. kale Oh, kitwale nti oziwadde Shifa. Oh, yes. Namulikodingira Oh, n'obujulizi yes. nga nze Shifa ku lwa mwami Yes, Hussein yes. mutwalire sente Oh, ezo yes. neeyamye. Oh, So yes. that Oh, is yes. the lady. Oh, yes. Oh, yes. So that is Invasion Plus Group for you. We build houses. Yes. We do metalworks. We do roofing. We do general finishes in construction. When you have an idea, a construction idea, we give you a finished product. As I speak now, we are in several places in different parts of the country. In Mbale, we are there. In Masaka, we are there. In Imbalala, we are there. In Kamwenje, we are there. In Fort Portal, we are there. Where are we not? N'ekirala Where aren't we? waliwo omwana wattu Kadaama ali Saudi Oh, yes. yanga Shifa, omwami oyo gw'oba nkutumeyo ate oyogere naye byenjagala ayinza obba manyi Luzungu, ze Shifa simanyi wadde kuwandiika Luganda wadde amanyi Oluganda mukwano recording a voice note. Yes. Era naye omugambe nti munnange nziraamu ne voice note. Yeah. Ajja kuddamu Yes, please. akunnyonnyola ky'oyagala. And for your information, by the way, I am very sure
that we are one of the very few companies in the world with the fastest response rate. Nti osobola okuwandiikira company ng'okola inquiry ne batwala an hour oba ne batwala olunaku nga tebannakuwa feedback naye ne bakuddamu at Invasion Plus whether you are making an inquiry, it does not, our company policy is that in the next 30 minutes from the time you've communicated you have a response. Be sure about that. Okay. That's really amazing. Yes, please. Nange simanyi byagamba ate ayagala okunziza mu bya poliisi naye bwe nawulidde ekikyo ne mmanya bangi nnyo abalina obuzibu obwo ne ngamba kanziremu nkyalire ku mwami ono muleme kwonoona ssente muleme kubbibwa ssente ezandizimbye ebizimbe bingi ebyenjawulo ne bazikubba ku projekiti emu ate n'otafuna kyoyagala yensonga lwaki nze I myself I recommend him yensonga lwaki mubaleetera nituwaayo obudde lwakuba abamu batemwagala bintu by'amagezi olumu mwagala byonoonese mwagalani temubiwuliriza mulemo biwuliriza ate n'ogenda n'obbibwa n'owuliriza wano nawali so nga tusiibula abatulaba onsasirireko n'omuntu wange eyabbiddwa alabika bu vidiyo bwaffe buli yali yabumiisinga n'atalaba Invasion Plus group. Abatulaba kano ngenda kwogera nga practitioner mu field. We receive several inquiries from people. But sigamba nti okubbibwa kyali kirungi. But sometimes abantu baffe basaana okublamingibwa olwaki. Sometimes bagenda ne basinkana abantu abasobola okubakolera ebintu ebituufu. But because there is a change in price, oyo nalowooza nti ekyalayisi kye kituufu. So ng'ebintu birimu grades. Oli asobola okugamba nti kino kyekyalayisi naye nga akikugamba kukwata mulimo. N'ofiirwa omuntu omutuufu because obadde oyagala kusevinga miliyoni emu oba miliyoni bbiri. Naye nga munnaffe oyo yabbiddwa tukakasa nti we yakomye okubbibwa olw'okubeera nti abatuufu gye tuli. Abazungu bagamba nti once beaten twice shy. Ne I'm imploring that person obutashayi ngaawe kubanga abatuufu gye tuli abali legitimate. Our office is really permanent. I think you've seen how big the enterprise is. So, abantu bajje, the manpower we have, the power we have all the necessary resources to serve our people. And most importantly, it's not about the money, but the relationship that we have when you have delivered the right quality of materials. That's it. Bannange kanyongera okusabira mukama akutukuumire otaase eggwanga okolera abantu ebintu ebirungi oli azimba ewuwe kuwummula na kusanyuka agambe nti amagoba gange ngeebakamu nze bulungi nina security nfunye ekyenjagala so nze buli wempita eyo nenfuna comments abantu results nga zidda bulungi and that's our satisfaction. Customer feedback at the end of the project. At the end of the project, that's what we are more focused on. Sikuntandikwa si mu makati naye gye kiggwera. What relationship do we have? We are very sure that tetulina muntu gwe twali tukolaganye naye ne tuwunzika bubi. Because once we do that, we have not achieved our objective. Yes, please. Bassebo ne bannyabo yonna gye muli twongera okubeebaza n'okubakubiriza okukola ennyo gye muli musobole okubeera nti mukyusa obulamu bwammwe naye ate bwe mukola mufiseeko akatono mubeereko kye mukola ewaka oba mu byalo byammwe naye ate nga mweyambisizza Invasion Plus oba olyawo tubaweereze mutugezeeko oba ng'olinamu okubuusabuusa kugyeewo kubanga ffe nga Invasion Plus omulimu guno ekisooka twagusomerera mu bitabo we are not gambling nti twalabye Alex nga akikola naffe katukikole ekisooka twagusomerera ekyokubiri tugwagala ekyokusatu tuwulira nga gutambuliramu musaayi so tetukoowangako kubanga omulimu guno tuwulira nga gwe mulimu guteekeddwa okweyambisa okubeera nga tubaweereza yennyabo. Alright, bannange abatulaba mwebale era nyongera bakowoola mujje kyonna oyagala kutandika kuzimba nyina omukyala yaŋŋambye Shifa nze kasente kange nkatereka nga bwe nkakola nkomewo Uganda, you recommend me someone gwe nkwasa ssente tubalirire mugambe fule esooka bwe gwandabeko nsasule ey'okubiri no problem bwe bali bagenda kuyamba nange Shifa so akwe committing anti I'll stand there monitoring no they will do so.
ate muve ku bantu ab'exaggeratinga ne babagamba ebigambo ebinyuma okuwulira olw'okuba ayagala okukusikako akakasente akasooka akatono kati nyine yajja jjozi n'angamba Shifo amanyi nti miliyoni 5 ngenda kufuna ettaka mu Kampala wakati nga lirina ekyapa tebisoboka baleme balimba bayagala kusika eze5 yeeyongereyo naye nga kyakugamba exaggeration tekisoboka so bannange nkyadde kiro ne mbasalako wano naye nga nsaba mbasiibule ngamba mwetegereza ebintu bino tuula owulirize video giwa obudde okoppe ennamba bulungi ku screen kweri okontaktinge omwami ono yennyini gw'ogenda okweyogerera naye mwami Hussein akunnyonnyole ku buli kyoyagala ekikwatagana n'okuzimba ne metalworks zonna yes bambi ojja kufuna the best mu budget era mujja kukola ekijja mu budget yo ajja ku advisinga ne tajja kulimba kitasoboka atagambe kisoboka bannange tweyanzo tuwa ku budde amina nyabo neyanze we hope to meet again nsaba mukama tukume amina nyabo tubaagala nnyo bannange bye mweraba Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwa wo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa